and work in your father's company. Nze sigenda kukola mu kampani ya kitaawo. Omulenzi abiganye. What you keep saying and he keeps coming up with one stupid... Ebibuuzo byebimu byombuuza munno kiina buzibu ki. Wulira. Tata ng'omuyise mbu musiru, stupid whatever. But you have to let him know that I'm not that type of guy. Nsonyiwa naye njagala omutegeeze siri kika ky'oyo omulenzi. Why me? Lwaki nze gwawa obuyinza bwa CEO? When his mind is made up about something, that is it. Anti munaye taata omumanyi kyonna kyayagala aba akyagadde. Give it to anyone, I don't care. Nze saagala agiwa omuntu omulala yenna eyo ofiisi ye eyo bwa CEO. Saagala kuddukanya kampani ye, saagala akolera mu kampani ye. Enough. Omulenzi bamuwadde omuwala ne kampani abiganye. Tatandika butandisi olowooza. Naye bannange oba ezo mpisa mbi oba nnungi okubabbira ku biri munda. Tugenda gitandika naye ate nsaba munzikirize ate nsooke mpiseewo akalango k'ekina Uganda kino. Alright, katusooke tulabeka n'akalango ate twolekere ekituleese. Mwana muwala yalabanga solution yakwetuga Arista Media Production byakutuusaako firimu etandise. Mu maziga ag'ekitalo eno firimu ogenda gisankwali Scan Films. Badde okimanyi nti nno ebyalaavu byampaka wano. Director Yasin Kasawuli. Wulira nno nnyabo sinza kuzaala. Ne okimanyi tulina bye tutanaba kumaliriza. Wali obaddeko mu maka ng'oli mukozi naye nga omukulu omwana n'omuto n'abagenyi baagala kulabika ng'ate bakwegiriisa bakwejovane mu kibi Godfrey producer. Kati mwana mulenzi ono yalina ensonga ze ne mwana muwala n'asooka amutulugunya n'akakasa nti amuwaayiriza ne bamusiba naye ng'ekigendererwa kiri ekyo mwana muwala akkiriza amuwa ekyamikeeyiri genda wansi lwaki owooma ng'abasoga. Butufu yejjusa oba yazza musango nabaki nga maama yenyini tata maama omwana buli omu awulira nga amutulugunya butulugunya mukazi wattu emiggo bambi lumu tata yavaamu nagamba lwaki okuba omwana oyo wa buwala mbangunjula kyokka mukozi kati weewunya owuwe yekyawa nagamba ntino kyonna kyengenda bakola Katonda yamanyi. Lwaki togira mbujjuvu de what death yafumye dda kwa Scan Films gena mu YouTube mu comment section nakuteredde wodda avije JoshK. Kati munange Tired of everything. wano wetwakomye nga JoshK agamba nti naabikooye mwana mulenzi molisisamu. Look, I know you don't want to tell me the truth. Nkimanyi toyagala kuŋŋamba mazima Other plans. naye nkimanyi pulaani z'omusajja ono si nnungi gye ndi. Someone else for his daughter. Kyemanyi yategekerayo omusajja omulala muwala we. Wala Josh. Toyogera bw'otyo. Think that a man of his caliber will bring that himself. Omusajja avunaanyizibwa nnyo tasobola kwetyoboola kweyisa mu maaso. Ate ng'ambe ki? Known it all along. Nze taneetaaga. Bino byonna byampisaamu nedda. Tip of your lip. Please don't. Yamugamba munnange nno olabika oyina Do is to be patient. eggundi ya sukaali mu ngalo zo weetaaga gumiikirizaamu ku kattiri. Oyinza okwekyanga ssebo n'ova ku kintu kumba otuuse okuba akajje. Kati mwana muwala ono tabyogedde direct naye ng'era ekituufu kyakimanyi nti ye JoshK ali mu bintu kubanga sawa yonna JoshK kufuuka kati okudde eno omukulu ayimba buyimba bwa ssente kati bwe buliko ng'atandise opaakinga ssente ng'amaga Austin bannange mwana mulenzi ono This is how it's going to be bwe kityo ekigenda okubeera henceforth. I say good day. buli lunaku ensevinze I get monetary compensation. kati munnange Nice. eno nkukwana ogaana Gonna look. eno nga neddizaawo That's how it's going. akasente bwe kityo ekirina okubeera. What? Omukulu tasazeewo ate kutandika kubba ssente za kampani. Naye bannange etuyigirize bingi. Oh, you see, all right. Kati omulenzi aba agenda amugamba obadde okyaliwo. Morning. Wasiza otya? Let me take a look at this. Mbadde nsaba ontunulire olina gwagamba mukoowumuko. Josh yenyiye ebintu bya wano. Kanaatunulamu.
What do you think about the transactions? olowooza transaction ezo zitya? Omanyi ba Josh tuba ba mazima. Tetwagala kuba ku bakama baffe ku nsawo. There's a manipulation here. Waliwo bagasegaseemu wano nga bijingirire. Mbitegedde. I knew it and I told that bofu. Nakitegedde ate ne ngamba omusigo oyo mutabani wange ajja kukitegeera. Was made, that's why the numbers are not adding up. Munaye tebagasse bulungi ensonga lwaki omugatte tegukola ekyo baataddewo buteesi bifiga ne bateekawo toto nga si bigatte. Weebale. That'll be all for now, sir. Yes, I will talk more about it when you return, okay? No problem. Sure. Nja kuba nga njogera nawe oluvannyuma ng'okomyewo. Kati ssebo Morris ye yalaba ensobi mu bibalo bya Austin. Gwe egenda mu maaso kuba biggwerawa. Katuba tuli wano. Kalisa. Yes. Nono takyadde. Priscilla takyadde wa nazaala wa JoshK. You my daughter. Ali otya muwala wange. Saba ebiro ebyetooloola mama yasala pressure. Everything is okay. Singa nsanze okulaba. Why is he not here with you? Yalangira embeerebeere. Just to be with you. Atambuuza ki mutabani wange taliwo. Munaye ali kampani abikwasaganya. I'm doing very well. Ndyoke wano. Oli otya? Hope you didn't do that just because of what I said the other time. Kansuubire tonkyalidde olwabiri bye nayogera nali nsaaga. Ebyemberebeere maama nange nakyanga osaaga. Eringa yali asaaga. Very much. Please take it to the kitchen. Okay, ma. Kale mbyagadde naye bitwaleyo mu kiyungu. My wife. Mukyala wange. So kati mukyala we. Babesitizi wa mamba agamba gwekola ekituufu. Kola ekikuli ku mutima tofaayo ku balala. Ebiro bijja kukyuka. Just to do the right thing. Nange bwentwe natandika firimu. Nengamba nno nina okutuukirira aba Nigeria bano nfune olukusa. Lwaki njogera firimu nga sirina lukusa? Paka Katonda we yakikola. Kati right now I'm authorized to do this. Kitiibwa kya Mukama. Kati ne bano yalemezaamu. Mama amala n'agonda. Too much salt. Nenga omanyi mukadde nnyo. Reduce the quantity. Ate era yagala yeerekereyo kalimbu sebo ewoomye naye omunnyo musuffu. Weyongeddemu. Not giving us a yes. Manyi tatawo tannaba kukkiriza naye. Agenda kukkiriza. When he finishes with the training of my son, amala otraininga omutabani. Train you and teach you how to cook very well. Nawe ojje wano nkutraininge okufumba obulungi. Atakulekera tamulekera. Ennyanja ekutoomira. Kati munaye naye yabakoonaako. So ofumbye bulungi naye omunnyo gubadde mungi. Kati ndowooza we bamaliriza omutabani nawe ojje nkutraininge. Egenda mu maaso. Tugiraba akatundu kasembayo. Conditional love akatundu akookuna. Yes, sir. When will you be ready to take my daughter? Aweeteeseteese ddi okutwala muwala wange ebbanga lyensaavinze. What is confusing about the question? Kiki ekikubuzaabuzizza? Kibuuzo kiri straight. I found you worthy to be my son-in-law. Nkizudde nti nno Misha. osobola okubeera bba wa muwala wange. Thank you, sir. Era kati mukuwadde. Do not fail me, even in my death. Newabula newe nga nfudde tonswazanga. Just to love and take very good care of her. Munaye nkusuubiza ngenda mwagala era mulabirire muwala wo kubanga mwagala. One more thing, cousin. Waliwo ekirala. I want you to take over the position of the CEO of my company. Tamugabidde ate obuyinza. Akimugambye nti no njagala kati otwale obwa CEO gw'abaddukanya kampani era Joshi bw'atunula kisiru simanyi tekyagadde. Ono ngenda muvaamu erinnya kati erinnya lyange nimuggyeko kuba kati ensonga bwezi titosobola kubeera nga ate otunula kyamuli. Sebo ayagala gaana toyagala bwa CEO tobimugamba y'ebyo. Good evening, my adorable daughter. Oli otya muwala omusufu. Wenjawulo. Careful. Anything. Okay, kumbe java. I'm just exhausted. Oh,
Gambye mbwakoyeemu. have to go freshen up because we have a lot. Kale genda weetereezeemu kubanga tulina bingi ebyokwogera. Kategedde muwala? Genda bambi. Balina sayini language bano. Amaaso gaabwe googera gakimala. Kisenge waliwo ekifaananyi ky'omutabanyi n'omuwala. Beebo taata be yasigaza ebya maama. So Mbitubuuza mweno firimu. Kati munnange babestiizi bange wama mulaba mutya ensonga zino. Abo nno mbagala nnyo kamala abo. Hey, they like, they subscribe, they share. And work in your father's company. Nze sigenda kukola mu kampani ya kitaawo. Omulenzi abiganye. What you keep saying and he keeps coming up with one stupid Ebibuuzo bye byombuuza mbuno kiina buzibu ki. Wulira. Tata ng'omuyise mbu musiru, stupid whatever. But you have to let him know that I'm not that type of guy. Nsonyiwa naye njagala omutegeeze siri kika ky'oyo omulenzi. Why me? Lwaki nze gwawa obuyinza bwa CEO? When his mind is made up about something, that is it. Anti munaye taata omumanyi kyonna kyayagala aba akyagadde. Give it to anyone. I don't care. Nze saagala agiwa omuntu omulala yenna eyo ofiisi ye ebwa CEO. Saagala kuddukanya kampani ye, saagala akolera mu kampani ye. Enough. Omulenzi bamuwadde omuwala ne kampani abiganye. Tatandika butandisi olowooza. Mwana muwala abirowooza. But he's just unnecessarily angry. Miza Jovita. Of your father like. Amugamba JoshK yagenze munyivu muzibu. Who cares? Naga munaye nno taata wa mwagaliza. Baby should be grateful that you have a good man. Gundi nno wandyesiimye. Making this statement. Kubanga olina Josh musajja mulungi. Ate okitegeera we njogera bwentyo nze bampuubyewuubye bagenze bangi. He's a strategist. This was the plan all along. Kale kyewuunyisa. Discussed with that of his Taata wo ze zino ezaali enteekateeka ze ng'ayagala kulabika ng'afuna Austin amuteeke mu buyinza oba omusajja anaakufumbirwa amuwe ebintu bye. I never believed him. Munaye kintu kizibu nnyo naye taata simukkiriza. And even now that Kubanga ne kabulaza abiŋŋambako neera nesimukkiriza mbu taata eby'e Nigeria ayagala biwanze ne bba wange naye era saabikkiriza ne kati nkirabye. Okay, since my work here is over, when am I going back to my house? Waaye kati ntemaddi. You have a wedding to plan. Ogambye ekinga n'embaga tetunnagiteekateeka. Go and ask. Ayagala nnobo ono kati ogugwe guwedde. God seen the runaway groom. Let me go. Owaaye. Okay, look for him. JoshK omugole adduse bagenze kunoonya bamuteekemu ku magezi. Okudda ewaka. Maama gaamugwa mu matuntu chiifu awadde mwana mulenzi ono omuwala ne kampani. And I don't want to work in his company. Mwana mulenzi namugamba nzisagala kola mu kampani. With Callista because of our father's money. Oyagala abantu boogere mbu simanyi ndi ne Priscilla Josh agenze ne Priscilla olw'okubanga ssente za kitaawe. Ensonga lwaki baayagalana. Talking about. Mugamba oli musiru. Twogera ku ssente tuli bagagga. Want us to remain poverty. Hey. Gwe oyagala nsigale nga ndi mwavu. Nyambadde n'ekireeteeyi ky'abanagundi banaabo abagagga ate kati ndi mu kuzina olyawo nsobera omwana mulwadde. Maama tuuza amazina go. Yanakutukira n'enkizi. Big money. Gwe twogera ku ssente nnene. What is gone? Oyina buzibu ki gwe mwana gwe? Olaba maama. Now that time that you went to stay in the house. Wali tobiriiko kati mu birungi. Custom and tradition. Just really nali ku byabuwangwa. She has to come to you. That was what. Kati ng'ebyobuwangwa ng'omanyi. Omukazi yalina okujja. So it's normal now. So kati kiri okay? Kati kiri okay. Mama takyusiza size. Ate webibaamu ssente. Money versus love. Sente n'omukwano. What counts? Biba bikwatagana. Love without money. Kati ani asobola okuba n'omukwano awatali ssente? I'm proud of you. Kati mugenda okwesoma mu comment section mbu mwemuli. Ab'omukwano guta hey boy temuliyo. Teri mukazi abeera mu love etali mu ssente. Fe abasajja tubeera mu kuba fe abayiya. Ne munange maama ye yakyusa eddiiro. Era kati awulira nga Oscar ono talina kugaana mukisa guno chifu gwamuwadde. Mwana wange. So cheer up. Sanyuka busanyusi please. Cheer up. That gave us. Kino ekirabo Katonda kyatuwadde please. You
You had the mind. Kati n'okudda eno omuyaye baamugwamu Austin. Steal from me Owaaye n'onziba. the trust and the opportunities I gave to you. Kumikisa mingi gye nakuwa. Chief, I'm sorry, it's the devil. Gambe Chief nsonyiwa. I'm sorry. Nsonyiwa ku kye nakola. You would have been more sorry by now if not for my daughter that Kati nno osonyiyiddwa kubanga muwala wange yakuteereddeyo akabega. Yanza nnyo madamu. Now listen carefully. Kati wuliriza. You have 5 hours. 5 hours to N'essaawa 5 pack every of your personal things ogende mu office ojeyo byokka ebikwatako ebibyo or see you onobe. any of my properties. Saga kuddamu kulaba ng'ozungira yadde ku kyobugagga kyange kyonna oba kampani oba ttaka lye naguza omuntu. Nsonyiwa. Please. Sente mbadde nkyazina kanzize. Spend the money. I can send it back. Bambi nsobola okuziza mbadde sinazikozesa. Just take the money and leave. Obusente bwo bw'oba okozesa ogende. Pay? Ze wabbye zikumale. Bannange tuyigawo ki wano? Mbadde nkusaba mu comment section ya leero tuteekemu byakuyiga nkwegayiridde. Firimu eno yonna tugirabye okuva ku part 1 paka ku part 4. Okuva ku Video JoshK Films Official channel paka ku eno Video JoshK Films Official 2. Part 1 paka part 4 eno yekomekereza. Nkusaba ontere mu kyoyize mu firimu yonna. Ekyo kye tukola mu part esemberayo ddala. Tunganya kyonna kyoyizo kitere mu comment section. Babestizi wano ndowooza muyizeewo omukulu omulugube gwasooka ne gumukozesa lwaki teyanywerera kale ku kintu kimu munnange chifu yanyiiga n'amugoba. Babestizi chifu yanyiiga n'amugoba. Kati oyeebuze oba Joshua ayogera ku babesti be baani bano basukka kuba ku bafaanizi bange basukkawo abo boolaba basukkawo bafuka baakika babestizi. Kati okudda eno Man finds a wife enkiiko zatandika otuula to his family, era munnange n'amusomesa ob'obuwanga n'amugamba munnange and they in turn era go and family wezisalawo okuwasaŋŋana n'okufumbiriganwa if the narration is true. tujja munnange ne tubeerawo ne tusinkana sikiinaako. He has my consent. Oyo ye already namuwadde ekigambo kyange. Gosin is a very good boy. Ate JoshK mulenzi mulungi nnyo I am proud of him. era ndi musanyufu nnyo mwenyumirizaamu. So Okay. that's all. I have to go back and bring my people. So Kati ndowooza hot nina ogenda mpita abantu bange tujje tradition. tukyaleko olukyalo singa obuwange bugamba. And when would that be? Sinaako buzibu kibeerewo ddi Will be as soon as possible. mu bwangu ddala. Make some calls Ndowooza kansooke nkube ku masimu from them, and then we do the needful. bategeeze tukole ekyetaagisa tujje tukyale. Waiting to hear from you. Tujja kuba tubalinze. You're welcome. Tusanze obalaba. As my daughter. Josh afunye Priscilla. Kati laba laavu laba simayiro laba laavu laba simayiro laba laavu laba simayiro. Gweki naawe fukamira weebaze ne bannaye maama naawe ebintu by'okwebaza olwedde mbadde wano ndi mwana wamma taata emikisa gimpe wali buzibu mutabanyi. Kola ya kiyindi nnyo okwata ku bigere n'oteeka omukono mu kifuba. Laavu munnange bagikiriza. Tubadde tulaba conditional tubadde tukyalaba neera tukyalaba wakyaliwo ebirala bingi. Definitely you'll be needing a maid. Kati munnange You think what I need is a maid? olowooza gwe neetaaga maidi mukozi A maid to clean up your house yakulabiri alongose ennyumba and then keep you company. akufumbire Keep era me akubeesebeese. And you think that should be a maid? Okumbeesabeesa oyo n'olowooza nti aba maidi Jovita, olaba Jovita taata saaki can you marry an old man like me? Jovita osobola okufumbira na mukadde nga nze? Me Nze marry you? okufumbirwa gwe Am I too old? kiki ne mukadde nnyo nyenje buse sobola kukola mirimu gya gavumenti Jovita, n'abibalamu. I've been thinking about this for a week now. Jovita kino nkirowoozezzaako wiiki nnamba With you, rather bambi in a stranger to the house. sisobola kufuna mukazi mugwire okujja mu nnyumba eno nga Estia. Jovita kantiro Jovita naawe nedda toyimuka anti Jovita olaba Please. bambi
I want you to think about. Bambi nkwegayidde Jovita kirowoozeeko ekituufu kiri nti nkwagayadde ndi namukadde naye era enkulu enya nze gw'olaba nkyalinamu kumaanyi nkozesa kalaso kookoliloko Jovita bambi towakana nze nkusaza kimu nja kwagala kati ebigambo bya Josh n'ebyono byawulire mu original movie olowooza tetandise etandika oba babestizi wama mugamba mutya bagala nyo ebitenkanika baana mmwe. I don't know when I will stop to say that I love you, but I really love you, my besties. You do more than the fans can do. It's kind of weird. Kati munayo no kyamwewuunya. Listen, I really love her. Ekituufu kiri nti Jovita amwagala. Yajja nayogerako ne muwala we. Oba taata naye bamuteekeko ko ku bukwakulizo mulaba mutya? Taata naye bamuteekemu ko ku bukwakulizo nga ye yalemesa bali abaana kati naye babeko kye bamukolera. Taata nayagala Jovita. Kyokka Jovita muto ku muwala we. Ni wannange ebintu bino kati baleero batuzanyidde ki Mukama Jovita ng'ajja. Yagenza akirowoozeemu. This is not really what I want. Anti munayinze kubulya kyenjagala. Lucky with younger men. Nga omanyi. Maybe this is my destiny. Sibadde lake eri abato ndowooza namukadde ajja kunko. Munaye nzikiriza. Ekiki? Mama! Look, Jovita, you don't have to. Jovita, topapa. Take your time and think about it. Ekintu kino wandikirowoozezza. Thinking about what I already know the answer. Lwaki ndowoozaako nga ansangiyina it is a yes. Ngenda kufuuka maama wo. Wali obaddeko n'omwana omuwala nga muto mu saizi ze zimukala omusinga ku maama. Omusinga ku myaka naye ng'olina okumuyita maama kubanga taata asiimye omuwala omuto mukwano gwe kubeera mukazi we. Ladies and gentlemen, eba tetabuse. I was thinking of talking to Gutson about my dad coming to spend some in here. Thank God. Lumunga ngamba Mukama Katonda singa aweza malayika oyo najja n'abeera ne taata wange kubanga saawa yonna tugenda ne Joshi nga twagala atofaayo Katonda aweereza malayika y'oyo Jovita ekimyula ekito akaana akanazzaamu taata omusaayi ate nono omwana byaddala taata ono singa abadde amanyi ddala ebintu bino kale katugamba abadde omuwala we nenze nyinza okukwata ku mabina gwe nenkwata ebbina eryo nendiwenjula bwe Josh ofaaki n'ensooba nga ne babesitizi bo bakulaba tekiyina nsonyi kino ekyana era munnange omukolo we baagukola ate olowooza gwali gwa kugatta Priscilla na JoshK bokka. Priscilla ne JoshK si be baalina okugatta bokka taata n'ekimyula ekito. Wano weekutabukirako n'ogamba bannange ddala amazima gennyini kati wenva ku Nigeria nzire kuki mazima ddala. Nze nabagamba ekinjagaza Nigeria n'ekina Uganda bazanya ku bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kale nkola ne documentaries ezo zo tuba tusoma ku ebyo bye tutadabako bye tutatuukako tunnyonnyoka nsonga documentaries kwegamba nze awali amagezi okumanya n'okutegeera n'okusanyuka awo wembeera awo JoshK waawumuliza ebirowoozo kati firimu nga bweziti ze zitukolera poziko n'obukoleyo obumu era nga nabwo nga bwa nsonga ate naddamu biraavulaavu kati munnange maama omupya amaka bagamulekera kubanga Josh ne Priscilla bagenda mu bufumbo. Kati Josh ne Priscilla bagenda mu bufumbo, maama omupya najja webifaananyi by'abaana. Kiri kibadde kya mwana ow'obulenzi omukulu, najjawo n'ekyomwana ow'obuwala Priscilla, nassaawo ekifaananyi kyabwe ababiri. naye bannange egenda mu maaso kyawulira essanyu ekinuna akaweta. For some of us, find
joy and peace. Nagamba nti n'abalanga banoonya omukwano. And happiness. Ffe tunoonya ssanyu. So much love. Mirembe. Harmony. Whichever one, I found love and I am fulfilled. Ogolaba yazudde omukwano. Era kati ajjudde. Oba wenjisusa mba njagala ki ekiraba nange. Bwete bwegenze tubadde tulaba conditional love. Akatundu akokuna bwete bwegenze. Love ya bukwakulizo. Nenga nkugamba nti nno janguko mu inbox yange ku 0758 743 ate omperezi ka message abolaba ku screen yo ba besties bafe bambi osobola okujunga ku ba besties banga osobola okutumirako mu style mirundi mingi styles nyingi mwesobola okutumirako bakyali bange ate mweno film nasazeewo tuyite mweno style ukalaba nga wolaba ku screen yo abo bonna ba bestie ba vije JoshK abo mbawa credit sabo bokko obwedda boolaba n'abalaba engendo okuwa naawe kennyini agenda otweyungako okweyunga ku besties team okola otya kintu kyangu nnyo please ku 0758 jangu mu inbox 733 kati wojja mu inbox yange ompa linnya lyo nejobeera ne saving enamba yo nga naawe omaze saving yange noba ng'osobola okulaba status zange ositegeera ate oba wandyagadde okujoininga group n'ojoininga group tulina 2 waliwo group ey'abantu okuchatingiramu besties chat group oba chat room ositegeera eyo twogereramu naye muba messages nyingi kati nayo neya updates eyo tebeeramu messages nyingi kuba nze nzekka zabateerayo information ne all in all mu chat room automatically tuba tukola mikwano kuzimba ositegeera ebintu webityo nze kankubulire I don't know banaye simanyi ng'ejja kubanyonyola but my besties njaga okubagamba ekigambo kino ntino mbagala nnyo ebitenkanika because you do more than fans kyebandikoze fani wo asobola okulaba content wo n'akomaawo naye bestie wo my besties bano tebakoma ku ekyo balayikinga n'akakasa nti kasaabu akataddeko n'akakasa nti oba musindise ku channel ki oba ku channel ki n'abanga ekyo kyakola kati oyo otamuyita bestie ndadamadala wotegewa oba kati ba besties bange bannange ensimanyi ebitenkanika thank you so much ovanga ku muntu akwata linki yo n'agiteeka ku status ye n'aweereza ne mu groups ez'enjawulo oyo otamwagala ogenda kwagalani mazima ddanga oli content creator ng'omulimu gwo gwa kuteeka videos ku YouTube, TikTok oba wawonna oli n'akwata video n'agikutambuza ku data we kuki I have so many reasons to appreciate you but I really love you my besties. Thank you so much. Thank you. Mbadde VJ JoshK, licensed to dub Nigerian movies. More so, as per now, tulaba za Nori 24/7 YouTube channel. Love you all. JoshK.